Tosubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende kyakyo ovu Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ly'abawala n'abalenzi erizza okubakakasa nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanko ogenda osooba. Midland Parents Academy Kawoto Kajansi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Lisomesa amasomo ga arts ne sciences eri abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ng'ensomesa yaabwe ekakasa nti sekirevu tekyenyeenya olaba kyenyeenya nga kiri. Abayizi abava waka ebitabo bayiro awamu ne uniform byabwereero obisangayo ku ssomero. Ab'ekisulo ebitabo bayiro, uniform, sabbuuni, eddagala ly'engatto n'ery'amannyo byabwereere okulaba ng'ebyenjigiriza tebibafuukira kagumba wegoge ng'emmere y'omulima. Ab'Ekajansi, Kawoto, Makandwa, Nakigalala, Kawuku, Namulanda bayita babiri ntebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajansi oba ku leediyo okuteesa kwa bayita babiri nga bwe mujjukira nti bulijjo k'onooweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ab'Egayaza kasanga ti foomu muzijje ku musawo Pauline Drug Shop mu katale Gayaza. Emityana muzijje ku dduuka lya Zoe Queen Rotary ne ku Mityana Pentecostal Church ng'otunudde mu family planning oba okuba 0783865 naye bannange obulamu bw'ebyenfuna bwali bunkalubyeko ne bandagirira Rika Financial Solutions gye nagenda ne mbawuliriza nga basomesa ku byenfuna ne nzigulawo savings account ne bampa looni kati mbalibwa mu baabinojjo ate kati balina investment account. Otuula wali sente zona zikola sente bakuyamba okutendekera abakozi olunno bizinesi yo neetinta basange ku kizimbe kirinaanye Equatorial Parking mu maaso ga ofiisi za KCCA Wandegeya South Wind ekisenge 156 omwaliro ogusooka ejjinja ku Kachi Road Lukanga Plaza omwaliro ogwokusatu ekisenge namba 17 Nakawa ku kalina tunudde muzikiti omwaliro ogusooka ekisenge namba 76 ate Gaba basange Gaba mu katale era kati baguddewo n'ettabi eppya Kamuli loans ez'enjawulo nga business loans, individual loans, group loans, salary loans ey'olunaku week n'omwezi okumanya ebisingawo nooti nnyemu 4 Rika Financial Solutions and Business Consultants obuwanguzi mu byensimbi bugonzeddwa. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga, MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Buteri buli ku 98 katonyeze 7 oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika era nga tuline maama Alice Kwagala olunaku olwaliro nga sinamukomyawo mikwana abalungi tukyatambula mu kusaba kwaffe n'okusiiba okwennaku zaffe 10 era nga olunaku lwaliro lwakubiri olunaku lw'enkya tusigaza ennaku zaffe 3 zokka naye naawe abadde tonnabakulwetabamu osobola mu mukwano okulwetabamu kubanga essaawa yonna Katonda asobola okukola ekintu kyonna essaawa yonna mu bulamu bwaffe. Tujja kuba tumaliriza ennaku z'omwezi nga 21 lugenda kubeera lwakutaano era tugenda kubeera n'okwebaza Katonda so nno n'olwekyo mukwano gwange nandikusabidde ddala nti tuula wansi Zabbuli 5 Lunyole 14 tuula wansi mukwano nga tunabakwata kyakwebazaakyo olowooze Katonda kiki kyakoledde obulamu bwo musaasire nnyo ekigenda okuleetera okwebaza Katonda. Naawe ne bw'obeera ng'oli bweru naye ng'obadde mu kusaba kuno n'okusiiba n'osobola okusindika ekyokwebazaakyo
ku namba y'essimu 0772427452 osobola okusindika okwebazaako nossaako thanksgiving mukama ajja kubanga akufuna. Ate bwe tunaamaliriza tuyingira mu Christmas, okitegeera bulungi awo tuli amasala. Ate asatu nnaku z'omwezi nga 31 tujja kubeera wankulukuku mu kisaawe awo, tujja kubeera wankulukuku mu kisaawe era nga tukkiriza Katonda okusula mu kiro ekyo kigenda kubeera kinyuvu ddala. Ebintu bingi ebikyetaagisa nga bw'omanyi, ebikozesebwa, ebitegekebwa, era osobola okubeera ekitundu mukwano. Buli muntu yenna mpulira osobola okubeera ekitundu era n'oleeta ensigo yo n'ogamba nti eneetegeke ku 31st, era gwe kyokola ku ssimu eyo yennyini gye nkuwadde gw'okyusa bukyusa, ekyakwebaza nossaawo thanksgiving, ekya 31st oba wankulukuku nossaako wankulukuku. Bwe kituuka eno kiba kitegeerekeka, omukisa gwe ne gutabeera ate diverted, ne gubeera allocated okusinziira ku ekyo ekyoba Mukama akuluŋŋamizza okukola. Awo nno tunaamaliriza January banga benyire tusigaza tujja kubanga tubeera n'olukuŋŋaana lw'abaana okuva ku primary 1 paka ku primary 1 paka ku primary okuva ku dekeya omwana akyali mu luto mpaka P7 tujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 6 January 2019. Ate n'olukuŋŋaana lw'abaami mukyala ampuliriza okulaba nga owerekera ku mwami w'okwolwo omuleeta mu kifo kino ennaku z'omwezi nga 13 January. Ate olwo bwe tunaamaliriza tugende mu lukuŋŋaana lw'abaana ba students okuva ku senior 1 mpaka ku university tujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 19 bwe tunaamaliriza ate tulyoke tuyingire mu basingo ennaku z'omwezi nga 2 January, era we tujja okubanga mwezi gwa January gujja okubeera awo ewankulukuku we tujja okuba mu January nga 2. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika. Katugende maaso ne Mami Alice. Kakati awo mbale tukomye walinga amagye gayingiddewo essomero red top awo ne batandika otukuba kibooko nga sisita naye amanyi okulondamu abaana agamba ono yaliko noono yaliko noono okusinzira bw'obadde empisa zo zibeera. Kati nze bwe natuuka kugalamira already twali twabbye ebintu mu lumu ye. Kati naye nze baali bampaako ku budges mu butuufu budge. Kati we bamala wano tukuba ng'oyingira munda bwe baali bankubaawo bankubayo kibooko emu naye nkola ekitali kya bulijjo. Omusirikale naga genda. Kati sisita n'angamba nti Alice ate kwoli kubanga wali ogamba tolya kawunga ate nga ekiswaki mwagikozerwa kuba tolya kawunga. Mugamba sisita swakikola nze ndi mukwano gwo. Kati nenyingira munda nga bagenda tuwaza gwe basanga ekintu kyonna ogenda ku poliisi era bwe bakola. Kati nze bubaaji buli bwe batukoleranga bwali bwa kotoni oba jinja oba kotoni nabugaaya n'embumira tebugonda just bwajjula amalusu n'emmira ng'okukwata nako era bana bakwatanga abaana nga 30 nga balina ebintu bonna basula ku poliisi. Awo gwe okibonera awo wemponera kunjaza ebyange nga siinaamu kintu kyonna kiki. Kati awo ku makya ssaawa 12 ne batugoba nebagamba bwe mwasibeko ebibye bwe mulekamu ebintu naffe tugera ku byokyanga bwe mwakoze ebyaffe. Bw'omu n'asiba okuva ku ssomero tuka ku stage wala nnyo wawanvu takisi zeeri za kwegayirira. Era ntukuba ku stage tulinya ntudde waka tebeza ndi musini yafo tubuza mwezi gumu okutuula. Natuuka waka abazadde tebabayita bonna bategeera tebasobola kuyita bazadde. Buli omwana yatuuka waka nga oyogera nga abazadde bajja kusoma ne beewozaako biki paka beegayirira ne bagamba sini yaffe ekomewo ekole ki ekole ebibuuzo. Ne tukomawo ne tukola ebibuuzo awo ne nva mu erisomero. Muli bakambwe ddala. Kati awo ne nvaayo ne nzira mu dde senior 5 Kololo High.
ndoza sagimaako bulungi ndoza nefuna certificate yange ya mwana lubuto nenfuna olubuto nenva waka nenga mama wange nenvaayo kati omulenzi nantwaleyo mu kyalo nankweka eyo n'embeera eyo gye nazaalira nenkomawo e Kampala. Kati bwe nakomawo e Kampala ndoza twabeerako naye katono ndoza ne tuwaawukana nenzira ewa mama wange nentandika bulamu bupya ebyataata tuwaddeyo kumanya nga ntyayo kubanga sente ze yali ataddemu nnyingi nnyo naye nga zonna ndaba ziwedde naye waziraba nti zonoonese. Kati awo netandika bulamu bupya nengendako mu ssomero eyo nensomesaako nenga ndi kati ninyo nga abaana balaba nekana nabo ate baana essomero lwali yali ya gavumenti nga baana bakulu naye batandika okutiizinga. Nasomesanga edo balabo baddayidde nobakola kino kati lumu nengamba omwana nti bannange bwenkyuka emabega nenkusanga oyogera nga mpanika ku bibbi nenkyuka kati ngoera nakola ng'omwana nagamba tikukutte ekyali so funny. Abaana bonna mufo ky'okusirika baseka busese nange mwenyini nensonyiwa nezeka busese mwana nemuleka nendaba essomero nga sirisobola nasomesako mwaka gumu omutwe gwasaya guba gunnuma nembivaamu nenzira mucaka nensoma mucaka nemala nensoma bwa instructor netandika okusomesa mukono district ku bizinga eyo yonna musomesa mucaka nemusomesa naye namusomesa ndooza mwaka gumu oba nakitundu nabyo nembikoowa nentandika okwekolera ebyange. Awo nina omwana wange kati awo mucaka yaggwa naye nzaala owokubiri nembeerawo ntubeerawo obulamu si bulungi. Maddamu nemusenkana ne taata oli gwe wazaalamu asooka. Nafuna mulala mucaka gye wamujja eyo. Mbajjukiramu etuumu kyaŋŋanyiko Dabo hot turn right kanyaga up mwiriregeza. Kati awo nembeerawo naye ng'obulamu si bulungi. Obulamu butetenkanya nga ne laavu y'abaana sigirina. Abaana bekasa njagala omuntu yaba bambeerirako olw'embeera era nze kati bwe njagala abazzukulu bange mbagana mutima gumu kubanga kati nina abazzukulu kubanga saafuna mukisa gwagala abaana bange nga bato. So kati bwe ndaba mbeera nayita nnyo mu mbeera nga si nnungi yakuyiya buyiyi kutetenkanya twalina mu laavu gy'ogijja kwagala mwana ewa watogiina nakino kimu nekituweemu kituwe tukitegeere. Kakati obeera mu mbeera oyagala okunoonya kino atodde ku mwana olwombeerako otya n'omuntu w'oli naye wano ayagala obe ng'olinako kyokola mwana omuwummuzaako wali toyina ogamba nti ogende osanyukako wano oba omutwaleko wano oba omukolereko kino just okujjako omanya nti no omwana alidde omwana ayambadde. Waliwo olumu natambula nensanga n'omwana wange nga yeebasaawo mu lujja nesaalina kuyomba kubanga era sijja kubeera naye era ajja kuddayo ekyankole okiraba. Naye kakati nze njagala abazzukulu bange n'omutima gwange gwonna kubanga ate laavu yange nali njirina naye saaso wajjako abaana bange soka ajjako abaana baabwe. Wakituula n'okibagambako ekyo? Ndowooza nabo bakiraba. Ndowooza kubanga nali nga ndi mukambwe nnyo n'embeera yennyini ekwetera obukambwe obusungu busaba bina obeera onyiize busaba bina obeera mukambwe nnyo mwamba kuba yeyo embeera y'ekikazi olwo nga gooza enoonyeza kyekyo. Tosuubira nti waliwo agenda zikuwa? Sisuubira nti alina agenda okumpa kino oba kino. Kati nembeera nga abaana bange obukambo bwakutandikira mu mbeera obeera wava nabweno ku ssomero eno ebintu bye mwakolanga ebyo? Eno nali mukambwe naye nga tebuvaayo naye embeera yabujjayo nnyo ne buvaayo nnyo nga ndi mukambwe nnyo nange nga neetya
kubanga nanyiiganga nga nyizoga nti no ngenda kukusibira weeks 2 nga nzikusibira ate nga tubeera mu nnyumba egyo nga ngambe sijja kulya nnaku ezo zonna nga sirya kati nze labye n'ebisiibo nze tebyenkalaza kubanga nakikolanga nga tesina kyenkikolera olwoze bayita kyentondo oba otondo wadde n'emmere n'ogizira ngizira nga sijja girya nga ate mama wange yanyumya nti edda nga ndi muto nali mukambwe nnyo nga bwe nyiiga nga ndi muto nno sinaba nakutambula nga mboggola nga mboggola nnyo nga buli buli natuuka nantunulira bw'ati nga nino ndi mukambwe bwenatandikamu nga kuzeemu awo basiba obuviiri bwakaweke bubi naye nga nyinza ozisikayo nenzisuula wali nenkwata ebitoosi nembiyuwamu nga balaba akantu kati ne bwe kati naye nga effujjo tekalina nga nyinza okukwata nga njagala oba kwesalaasala bwenti ng'obusungu bwe nnina kisi bayita ekitambo kyennyini kubanga nalina obusungu nze musumba nga bwemba sikusobola nga nanyize naawe nga neerumaluma muno munda nga muno munamujjula amabwa nga sobola kunywa cyayi sobola kulya mmere yokya kubanga muba mulimu amabwa balina kunywa kinyogoga kyokka paka weeks ezo zinagwako zenkuwadde ate nga bwenkaaba nga njala okuba nga ntambula nembwatuka nenkaaba naye ngaoli mukulu nga nkuze nga nakutte ku mwana nga baneighbors bagamba tujja kutta botta omwana ffe tukutta nga mnyinza omukuba nga nina obusungu obutaliyo nga kiri kitambo kyennyini nga tomugonjula bugonjuzi naye ng'omutulugunya butulugunya ng'omwana ayinza okundabira muli n'akyuka nga nange ndaba omwana wange kyaliko si kyekyo naye nga sina kyakikolera ng'olina omukwata n'omutugumbula ng'olumusigala namutugumba naye ye nga amanyi nti kirina okubaawo kati waba osisanga yatwalako omwana wange omu nemusigaza naye wabawo tisanga omulala amutwala naye nga mbaagala nga mbaaga nnyo naye nga kiri bwe kijja tekisobola kunzikiriza kugamba nti oba mwagala kate nga abaana bange baayiga emirimu bonna oba mulenzi oba ne muwala n'omulenzi nga bamanyi emirimu gyonna wadde mulenzi kati omulenzi oyo olumu namulekangawo n'afumba emmere omwana wange nagenda okulaba nga nkomawo alina okudda ewaka alina okufumba alina okusimula ennyumba alina buli kimu okukola nga kiyonjo nkisayi nga kiyonjo kubanga alina asanga kikyafu afudde kati aba akyakola eno oba akyazannyamu mwana muto emmere neesiriira ng'alina ogiyibwa ate atekemu endala neme kugisanga nti mama leme gisanga ng'egenda akawunya naye ng'omusanga ng'ali bw'ati ng'omusanga ng'akozze ng'akogga neŋŋamba tayinza ofuna ku ssente omwana kamuteeke mu kisulo nemuteeka mu kisulo n'awummula kiri kyakulingamu nga tosobola kikontrolinga nga tisobola newenfuba ntya kati nyinza okikontrolinga kati ngagwe ku muntu omukulu gwesimanyi naye nga nja kwerumaaluma nzenna mukamwe olw'obusungu buli tolina be walwananga nabo eyo gye mwatambuliranga mu kukola ssente eyo saalwana nalwana ate nga ate nkuze wano bwa butamiivu bino tugeze mu bbaala omuntu atusomoozezaawo ne tulwana watuukayo mu mabaala nsumba nze nanywa naye mpitawo nga sina kyesinywa nga ngante bantu makika ekibaawo nga nywa buli kimu twayingiranga ku makya nga budde bukya netuyingira owaka twabeeranga ewandege yaawo amotoka z'amatooke zino ezijja ebyebirime nga bezitunyula buli bbanga tugitambulamu oba wa kabalagala wa ennungi embi buli kifo naye baleka mu nnyumba n'otambula ebifo ebisinga batugobangayo bugobi kulwana nga kiri kijera ne kikwambala nga kinyambala naye ngera kyali kya famire kubanga ne bagana nga nabo bwe tuli bonna bakambwe nga bonna balina obusungu nga tulwanira wamu twatambuliranga wamu ate muzeeyi waffe naye yali mukambwe nnyo nnyo lozi yakitugabanyizaako n'akikola ki n'akituwa omusajja
jukira wowe namusobye oba nayasa kidishi Hassan kayika atambulako n'enkitane kyatika nangamba jangu kukube n'enziruka nengenda mutwe n'esibiramu najja nakuba oluggi n'ekiku oluggi ne lweggula nankubisa ekiku ekyo nentegera nti omusajja mutemu ne mugamba oli mutemu sigwo nonzaala ndaga kitange nga yegwe ngamba nantunulira ati nimugamba ngenda nti genda nesigenda nakola ng'effujjo linnyinye ewaffe nnyo wabona olulala yajja nankuba nga tugobye abantu owaka nga tetumanyidde kubeera n'abantu nga tubeera n'abakoze nga talina alina ekkomo wakkome okukambako kati tufuna ate omuntu akugambako ennyo neŋŋamba mmwe ne tubavuma ne tubagoba bano basenga era nga si nnyo bwe bagenda ne bagenda yali kitaffe yalina amaka 3 bwe bagenda eyo ne bajja nabo nga bagenze nagamba yansanga nkyalina bulunayiti nankuba nnyo ne mugamba ngenda sirabika ddala sigonzaala engeri gyonkubamu nemugamba ate nolaba n'obukazi obunkubya naka ogambye eki bannange nanyongera nankuba ndowooza ebyabalala bonna abali badduse yabimalira ku nzi saagenda naye nga ndaba bwali busungu ng'obusungu obubwe ate nange nga nina obwange ate bwe mutalekedde munne negira olulala namulaba nga nalaba omukyala ng'ajja mukyala oyo nemulaba ng'agenda mu lukuubo eyo nemukwata mu lukuubo nemugamba tojja genda olagawa yitawo kati nga saagala kitanga ayende naye nga kyekyo kakati nemusika nemuzeeri kati bwe yajja n'amugamba ne bampa nga nkola effujjo kati liriiyo naye nebaza mukama yansumulula mu busungu ogenda ojja eno mpolampola twagala kulaba mukama ekyo ekiddusa abaana ne batya ne bakankana abamu babatuuma n'amannya poliisi yiiyo kati bwe ndajja wano okulokoka kwange bankwanguliza I don't know ntugende mu maaso mabaala naye otuuseeyo otandise okulwanirayo mu mabaala tunywa kambe ndaba bulamu bwe businga okubeera nti bulungi nga nyinza okutukola ku makya nkwata enviiri zange paafu nennema okukwata n'engweri naye nga nasisange nga anfaako nagamba tokwata nga nviiri ng'otamidde era tokutama nga tukwata nviiri nagamba nga tonaabanga mu kinaabiro nga otamidde oyinza okufiirayo mu kinaabiro abantu bafiira mu kinaabiro nga batamidde ogwanga bugwi ne weebaka okitegeera kati nga n'abatamiivu okunaaba kugwa mu binaabiro bagisikamanya ataabo kati omwatera okugamba abakyala ti omwami bw'akomawo ng'atamidde mukwate empolampola mutwale mu kinaabiro omukola otya omunaaze omukomyewo mwebase mu masuuka ameeru abatamiivu tebanaaba batya okufa ate ebisa ebyo bye nanywera ennyo nga nkola mu wino nga nina okutimba engoye ku mudaala naye engeri gye tunavangayo mu mwenge nga bukya kati okeranga ku makya ogenda okutimba engoye nga zinnema naye nga baneighbors bandaba kati nategeezako okutimba bwe nti nennimirayo kati neneekwata kati oli neighbor ndabye nga ajja nankwata nanneebasa wansi ne bantimbira engoye zange ziwera nga saa 6 awo nga bugenda guvaako ate mba nkyali awo omuli nankubira essimu jangu tugende entebe waliyo jangu tugende tulya ekyenyanja kati ate temugenda kirya kyereere era mugenda kukola ki kunywa omwenge kati awo obikola n'abaana gye bali ewaka naye ng'abaana sitera nnyo okubeera nabo nasira kubeera nabo era abaana sikiwa nti wawe yandabako nga ntamidde za kiwira buulizi ti maama wo yanywa
kubanga nanywanga abantu buli muntu nankakasa ne baba mukolo era abatwagendanga ku mukolo ku party bawesesanga yakolanga nnyo zi parties nga tugenda nnyo ku beach kati twatuganga ku beach nga mugenge balina guteekaawo wendi bataguteekaawo gugenda kubula anti nga gukuuma obulungi anti ate gunaabulirawo kati wegubeerawo gujja kulabikako naye gutabeerawo tujja kusomola amacupa tugasomole tugateeka mu motoka bagenda okunoonya ku mwenge ku macupa tegalabikako kyokka nga twebba kumpi ffeffe nnyini kubanga tubba era nga sisaafe kati awo nali nga nafumbirwako kati omwami oyo nenvaayo nenzija ekyandokosa nzija wakinalokoka kati nga ndaba tayimu ngamba mukama mpadde tayimu emala yes sikiriza njiri naye nga ngenda mu kyaki yaabwe nempuliriza naye nga sikiriza kulokoka eni nga mukama mpadde tayimu emala ndoza kiseera kituuze kyaki ekyokwenenya nzire gyali lyonna walikola mu myaka emeka myaka kati nga 13 emabega nga wagitambuliramu obulamu obwo emyaka nga mmeka myaka nga 8-5 bwe watyo nga bwe bulamu bw'otegeera obwo nga bwentegeera ate nga neeyagala nnyo nga mbwagala lwaki abakyala abalungi tebatera kutuula waka ne bafumba nze ndowooza buli omu yali yagadde atuule waka afumbe naye ndowooza embeera ejja nekusindiikiriza effiga ezo kulakwa kati abantu tebakulabako wanene kyoba ne TV bannange etutimawa ndowooza sali aba yakulaba ekyogenda okubeera osooka noweetunulamuko sooka okimbulira era okitubuulira amazima okijjeyo osooka noweetunulamu aganze guno obulamu bwange butuule waneeno bufeedingire wano kiki ekibaawo kimbulire mukaawo musuma nokuwulire nze nayinjagala nnyo obufumbo nnyo naye embeera ekukwatiriza nga tokisobola kubanga nze nafumbako naye nga webanyiiza nga nina okumusasula bwakunyiiza mpaayo tugambe ekyokulabirako kati oba twanyiza ekiro ng'enkya ngenda kwenjeera ate nga yitagala kwenjeera kutambula kati nga nina okutambula kati etumu yangoberera n'alaba nga gye ŋŋenze nga si watuufu olwo ogenzeewa naye ngenze ku mulimu gwa mukwano gwange mukwano gwange oyo yali mukwano gwange nnyo nga ne musajja kati ono okungoberera paka eri ye kyeyategeera kyali kirala twega wali agala mukubisa nti nange ninayo gye nsobola okunyumiza nali si kyekola naye nga nze ŋŋamba kangende netambuliremu ko kasategera nti anfaluwinga nti ngenze wali naye abeerewo alabi bw'otuuka ku mulimu ne munyumya bunyumya nga tunyumya nga nkomawo kati ono nze olwafuluma ye nayingira ofiisi namubunyulira buli kyonna oyo mukyala wange muveeko biki kati ate olina nkubira essimu baawo abadde wano baŋŋambye bwati ne bwati ne bwati neŋŋamba oyo mulalu kati awo netubeerawo nembeerawo netutabuka nenoba nentandika new life eyo yokutamiira awo yeri gyenjogedde awo natandikira awo kunywa kucakala kola kinga ndaba wali badde komera badde nga bo bakukugira nti nno bati tulina kikola tulina kati wano nga bantadde omukyala kyogamba asobola okubeera mu maka naye ng'alinga ng'omusibe kiri kisoboka kubanga wano bw'obeera mu maka oba okola mwami kyayagala so si gwe kyoyagala bw'obeera mu maka ewaffe no mu Afirika eno omusajja gwe mutwe gwaki gw'amaka kyakugamba kyekyo kujjawo nga ye asazewo nti mutambulemu anti abamu babatya bw'anaakuleka otambule wekka bayinza okukutwalako ate simwe bamyufu okuzaama kati awo ate nalina obusungu bungi nozalira nga nali sisobola bufumbo kubanga waliwo olumu natabuuka n'omwami wange yali kati we twali tutabuse ne bajja balamu bange bantaasi ngenda kukomawo katono tulabe obuzungu bwakutawaanya butya mu makaate
MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Owuliriza 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Kambanjulira Prosper Junior School tulabirira abaana okuva ku myezi 6 era nga tulina daycare n'ekisulo. Tusangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe. Essomero lyaffe liri ku musingi gwa kirokole era nga tutwala n'eddiini zonna. Tulina abasomesa abatendeke bulungi era nga bazadde ddala ate nga balina keya nnyingi nnyo ku baana baffe. Tuva ku daycare ne primary. Tulina ebyokuzanyisa bingi nnyo, swimming buli Lwakutaano era abaana tubaliisa bulungi nnyo ddala ate ng'ebisale byaffe bijja mu nsawo yo. Osobola tufuna ku ssimu zaffe noti 7 noti 1 978 435 ne noti 392 964 oba ku webu yaffe www.prosperchildcare.org. Prosper Junior School, God our provider.